Wewawa tulabo mulungi nawe atuwuliriza ku Yuge Updates tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu ne Ivan Kasasa Bwete ku nsonga z'ebyobugagga bwa taata we. Ensonga eno erudde era tuzze tuwayamu naye ku nsonga zino okutwaliza wamu. Ekinyusi ekiri muno nti ebyapa byali bifoojingiddwa era mu kufoojingibwa Kasasa yasobola okubanga awaaba emisango era emisango gitambula okutwalisa wamu. Abakulu baali baagala okulabanga bakola special title ebintu bino byonna bibeere nga bikyuka bidde mu mannya gaabwe basobole okubanga ebyobugagga babyezza. Naye ki ekyaddirira? Katuwulire emboozi nate nga twongera okuwayamu ne Kasasa Ivan. Ekyapa kino I want to apply for special certificate. Linda for applying anything. We first go to the bottom of that. When you go to the bottom, it's a special certificate of title a firma in 60 days. Because you have to run the gazette for 30 days. Then you have to do the other process for more 60 days. When I can even give a photocopy of this. When you are doing special, you have to submit this among them. Let's put in the application for the special, but you can find the button in the middle. No, I wouldn't advise that. Anything we have to do shall be done after this. Because we have to first go to the bottom of it. Let us it's the fact so what is the way forward? I will have a reason as why I'm not doing it, council. We are not. Let's not even waste time, council here. There is nothing else going to happen. Okuja kunga tuuse ku bottom of this. Bajja kumanya bawe ensonga. Oli mukulumya bo. Bali ngameta abanyazi. Bogano ko mulimu gwo kubanga abanyazi tulakola. Nje kwa welumya weka ne bali bogana bajja gumira obulumi council. Wewa tukyali ffenna tukyanyumyamu ne mwami Kasasa Ivan era nga ensonga ndowooza wagitegedde dda gye tutambulirako olunaku olwaleero. Mbali ekyagamba ekyekyapa nti land office ekola ebyapa bibiri. Ebyapa bibiri birina okuba nga bifaanagana kati nga biri identical. Bwe biba nga byonna bya peeni kitegeeza gwe kopi yo gye bakuwanga kasitoma nabo gye basigaza mu land office biba bifaanagana. Weba ya peeni mu land office nekyotwala kiba kya peeni. Kati ebyedda byalinga bya peeni bano ensobi gye bakola bwe kibatuulamu batayipinga ye ensobi gye bakola yokayoka. Era bwe weetegereza ebyapa olaba nti ekya land office bawandiika na peeni byonna babisangula byonna kali ne beerabira ate be baasangula. Naggambye nakanja ku nkuzaayo gye naggambye akola ku NASA kali nkuzaayo nkulage fojare gyakolebwa NASA mwamu ono erinnya. Kati ekyapa bakikola bwe batyo. Lawyer byaŋŋamba obiwulidde. So ekyapa kino bakikuutiza ne bajjako mannya gaani bateekako gaani. Buli entry yonna baagijjako. Kati kiri bwe kiti. Ekyapa kino kiraga nti kyasangulwa emirundi ng'esatu. Bw'okitunuulira bw'otyo olabye ddala nti baakikulukunya ogwasooka oba n'ogwokubiri kikulukunye. Kati bo bye baateekako be babimanyi kibatuulamu. Lawyer mpita nga bw'owulidde abinnyumiza mugamba temuddamu kukola kintu kyonna nali mugezi muwandikira ebbaluwa esooka mugamba enkeera nga tumaze omumiitinga byonna nakugambye nze bwe mmala okwogera naawe byonna by'oŋŋambye nzirayo ne mbikuwandiikira mu buwandiike ne nkuleetera ebbaluwa kiri gy'oli ŋŋamba nti nedda olimba oba nedda. Namuwandiikira ne mugamba temuddamu okukola ekintu kyonna transfer muzirekeraawo temubaako kye mukola kyonna. Okitegeera? Lawyer ne mugamba abantu bano baveeyo beetonde bakole n'ekiteekeddwa okukolebwa kuba saagala babbe ebintu byaffe bakole ekiteekeddwa okukolebwa. Lawyer n'aŋŋamba nti bage kale ngenda kwogera nabo
tugenda kufunayo meeting endala ne mugamba kale ezo zalina kusa mwezi nga 2 I think the where October ndo the 2023 bwe zatukanga nya lawyer meeting ng'agiyise era nga ngambye nakanja kagenda kubaawo simanyi baalabikako okufuna ekyapa ekya special nga mukyamugize simple nnyo ne process nyangu message byawo ntono atumale ku litigatinga yes we litigate naye ogenda kuwonona sere mmekana mudeki ate mwena okwalibisaninga estate nazona dda kansuzo kati kyetugenda okukola ffe tugende katwogere ekituufu ekiriwo tewali mutawaana naye nze kyekisingawo ngamba nti omulimu ogwo osobola okugukola nga okasumingana kanjirangule ka kanso kanjirangule ka ggo osigenda kugukola owunzisa otya kyeŋŋamba ne mwanyazi kyagamba kyagamba bano bakole emirimu gyabwe nga basuubira interest etaliwo ekyapa kyabula basabe ekyapa ekirala kigere mu mannya gaabwe bakole bakola naye oluvannyuma babasuubire bano bwomu ate nga bwola okufuna ekiri special kansoke ate nabinesegera kuva mu kusaba special kino kyekiteeka bano bakanso kyebagamba leka nkikubulye embumpimbi nze nimbe ekyapa kyabula boswabadekirya nawe ku kyapa ekyo atulaga kusaba special tulina okukola ekyapa tukigateereka kuliko lyalandi tuweeyo nsonga ki obalaba nekyapa nebwekibanga anytime you're pursuing criminal proceedings, gira tubirinda byonna tugende tuyambamu ababiri kubanga bali balina kyebafiirwa banyaga already tukugamba teza bino okubabanyaza agende nga beyongerayo sikuyamba kanso nze nkubulire kanso wadekirya tuwoleza akabantu banki batuufu kanso in this matter I can assure you I have nothing to lose. That's what you think. I have nothing to lose, I can assure you. Because you have nothing to lose. Newe kitwala emyaka 5. There is nothing else going forward. So that is my stand. Mubirekera awo temubaako kirala kyonna kikolebwa. Give us time. Never to not run, I can assure you. The two are office. Never not run a lawyer. I'm giving them my position. I'm not doing any other thing. Tebajja. Era nempandika ebbaluwa ne mugamba tembaako kye mukola nziramu okukkaatiriza temuddamu ne mukola ekintu kyonna temuddamu ne mukikola naye mu meeting eyo ey'okubiri lawyer kye yakola babiri yaliwo babiri Sophie nange ne lawyer wange Kansairine ne twatula wa baloya babiri ku kitebe kya Kirumira and Company Advocates. Okay. Tulinda bali bajja lawyer agamba bali bagamba nga tutandika meeting bagambye tebagenda kujja kumbe babaza akabadi nze nali ne maama wange baagala banteeke mu ddagala mutukole special title kyokka kyapa bakifoginga already kiriko forgery tubyesonyiwe tubireke tukole just special title lawyer ono Kayondo wuma lawyer wabana alina lawyer mukama we simanye erinya ndyerabidde njagala kubanja kati naye omuwulireko nga ngamba ngenda erinya ndyerabidde naye erinya ndyerabidde ligenze angamba kasasa totawaana tuli kyetuba tukola oyo n'obudde bw'abantu bw'okiikirira kyetuba tukola mukole bukozi special title njagala nayo weewulirireko bwe yali aŋŋamba erinnya nalitegedde njaddigamba oluvannyuma bano bakirumira and Company Advocates bankubaganya banteeke mu ddagala totawaana bino mbireke mbyesonyiwe bali baleke ebintu byakolebwa kale byakolebwa wuuno njala weewulirireko kanso mbuze ekibuuzo okufollowing ekyapa kyebatampalinga nakyo is not sigo ekimu ku mirimu gyange olibero yawakimanyi process mpanvu nakimugambye ani afoginga ani atalinze ogenda kutandika is a long process kanso kaneme kukoya. We are going to go through that long process. Cancel, Linda ko Ivan. Cancel. I can assure you.
nze mbadde ndowooza nti mu buntu kubanga mbadde sijjangako wano mbadde nina baloyazi bano be ŋŋendamu bwe tubeera nga tukoze miitingi omuntu eyakola ekintu kino tasobola kubeerawo mu buntu ne tukkanya tugenda kukola ekintu bwe kiti naye nga waali wadde tekituyamba oba tekikola ki ne tugenda mu mutima naffe mulungi ng'omuntu ono waali eyakola ekintu kino tutandika butandisi wadde yakikola bw'ati naye tukole bwetti kubanga tekitugasa kubanga byoyogera byenjogera nebyayogera tekisobola kugamba bw'aba tazze bofuna bulungi naye ate bw'olina okukola emirimu gyongo nga ngambira ddala banteeka mu ddagala nzikirize special title ne mugamba no ku kyapa okuli fojale kyebafoojinze ne mbagamba bwe baba tebeetonze tebatuwadde bakole awo kitange yagulawo nga ebika bibiri emmamba n'enkima yagamba ne bano basobola obbaziikawo kwe kwali tata wange bwe yali yagamba nze saagala kuva ku tata wange bye yayogera nange yakiŋŋamba kasasa mwana wange naguze ekyalo andi etakedde naye yali akiyita kyalo naguza wanu nga wanene kyalo ekalule njala batuziikaawo ika 6 naye ne bano tebalina omanyi balina ebizibu ewaabwe nabo babaziikaawo luli nabikuteerako amaloboozi nagakuwa nga yeeyogerera okijjukira munnange ngambagamba baba tebeetonze tebakoze na kisaana kukolebwa ngenda ku poliisi era baagaana obikola nga ngenda Kawempe nga nzigulawo musango gwa fojali ntuuka ku poliisi e Kawempe nkoze statement baguddewo fayiro ofiisa ngamba naye erinnya lyo nga ninga alimanyi mbuuza linnya ki babiri esofi ono nga alinga eyajja wano omukyala n'atugamba kati mbandi awo ofiisi omulala najja naga no that one we know her she came here yajja wano n'atugamba yalina bbaawe ng'abeera bweru bbaawe yafa n'amulekera amaka nga tamuwadde document n'emu byonna byabula era yayagala tumuwa ebbaluwa ya poliisi agenda akole ki special title mbisanga ku poliisi Kawempe nze sibimanyi naye mbisanga Kawempe ku poliisi ngenze kuwaaba musango ye yagenda kusaba bamuwe ebbaluwa akole special yagenda naye kuwaaba musango bw'oba osaba bakuwa ebbaluwa yawaaba omusango era yagulawo fayiro eyekyapa nti yagamba ekyapa kyabula byebiri bye baali baŋŋamba balooya be mu meeting enese ey'okubiri gye nkugambye mutugambe infact baŋŋambye ndowooza owulidde n'amaloboozi ogawulidde nti tugambe mbwe ekyapa kyabula tukole special title biri tubireke biki ne mbaga nze sisobola gamba ekyapa kyabula nga kyafoojingibwa please don't do anything ne mbagaana era ne mbigaana so special title yali badde mumanya gaabwe ge bafoojingako babiri yali abaze kyovula tebaŋŋamba kati kiri bwe kiti before even her going to police nga nanagenda Kawempe police station kugamba nti ekyapa kyabula yasooka ku erosi n'agigamba nti kaakati twasazeewo nze taŋŋambye sina kyemmanyi nabimanya luvannyuma n'ebbaluwa nagimanya luvannyuma mbu ekyapa kyabula naye n'erosi agigamba kyabula naye twagala tukole special title mumpandikire ebbaluwa erosi nemuwandikira ebbaluwa njagala mugirabeko njagala naawe ekisubi ogirabeko yiiyo ebbaluwa ataddemu erinnya lyange talina kyaŋŋambye agamba erosi nti ekyapa kyabula nze sina kyemmanyi bamuwadde ebbaluwa kati obwo n'obubadi babiri yali abaze ekintu kye nga bwe nkugambye ng'amaze okukola ku bintu bye byonna abaana bamaze okubakolerako ate kati nja kubuulira atya ne sente azina waliwo n'abamutaddemu sente ne bano bamusapootinga bannakanjako bye bamukolera ku bintu ebyo byonna apanze afune special title atunde amaka adduke byonna abitunda adduke ontegeera tekyali nti kukyusa bisigale nga bibye naye yali akyusa ate atunde yali akyusa bakole special title bateekemu sente yatunda abulewo ye yali pulaani ye kati ebyo byonna nze mbisanga ku poliisi endaga fayiro nti fayiro yino she told us the title got lost era poliisi teyakola ng'ekwata fayiro y'ababiri eya loss of title ng'egigatta ku yange nga bampa summons babayita nga bajja bakola statement nga buli omu akola statement ye babiri esofi nakanjako mmire sauda nagayimbu ye bamusanga we wali ekasubi mayanja pade ne lawyer Kirumi and Company Advocates olw'ensonga omanyi nti lawyer oyo kanso Umaru Kayondo bamuwa samoni esooka n'agaana nengenda okukola follow up police nengamba yaganye okujja ng'ate statement z'abano ziraga nti yalina ekyapa
kubanga nkugambye bakimutwalira nakanjako ne babiri bakimutwalira yakirina poliisi emuyita akole statement aganye mwami Kisubi namala agenda Kibuli omwami amyuka CID bamuyita Mark Odong ne muyitiramu ensonga eyo kubanga nga sinawa bamusango guno kyessaggambe nasooka Kibuli nasooka guwaaba Kibuli era nawandiika nempandika Kibuli nenguwaabayo ekibuli ninayo fayiro ne Kawempe Kibuli neŋŋamba kati genda ki in the area of police of eri mu kitundu ekyo muri property kwe kugenda Kawempe omwami oyo amyuka CID Mark Odong n'abaka essimu n'akubira OCCID we Kawempe n'amugamba bwe mutakwata looyo oyo olwaleero ku ssaawa 11 please mumpe ne report ng'olwo ziri summons yakubiri nga tajja looyo aganye okujja n'ekyapa akigaanidde aganye kireeta Mark Odong ekibuli amala kuba ssimu n'akubira Kawempe n'abagamba mukwate looyo kwe kujja n'akola statement ate olaba n'okukola ey'okubiri yadda n'akola statement ey'okubiri oyo looya kubanga nze nga nnemeddeko nze nga ŋŋamba looya bw'aba agamba nga bwe muwulidde bannange abatulaba looya yagamba mwami Kasasana twatwala ekyapa mu land office waaliyo mukwano gwange omwami registrar mukwano gwange simanyi twasomanga naye nampa amagezi naŋŋamba Kayondo please this title was ekyapa kino bakikyankalanya naye Kayondo amagezi genyinza okuwa genda nkikuwadde n'akibaddiza mugende musorting that mess naye nze okusinziira ku mateeka genda noonyereza ku land office Kisubi bw'oleeta ekyapa nga kifoojinga obanga kitakula obanga ki ekyapa ekyo bakikwata ne bakiritaininga naawe ne bakwata era awo ku land office waliwo poliisi kaakati mwami Kayondo lawyer Kirumira and Company Advocates why were you not arrested that is one ng'ebyo mibuuza poliisi tebola baamuyita ogwokubiri akole statement ey'okubiri number 2 mwami Kayondo lawyer Kayondo Wumaro wa Kirumira and Company Advocates please up to now yagaana okuneeminga registrar oyo twagala tumumanye ani registrar ya handling land title ya Bwete Francis yakola ku nsonga ezo yakola ku transfers ya rejecting this title we want to know him n'akikuddiza amugamba mugende mu sorting please gendo nga bw'owulidde byonna obiwulidde nga abiŋŋamba registrar kyoyo twagala tumumanyi kaakati munnange eyo nvuddeyo mbadde nkulagala oyo munnange musango nga gugenda mu maaso bakoze statement kati bamala okukola statement babiri Sophie yali mugezi ndowooza balooya baamubalira jjukira kaweddemu alimbye poliisi mbwe ekyapa kyabula ate waliwo omuntu omulala zaagamba ekyapa weekiri ate yakirina naggambye babiri Sophie yennyini nakanjako mbire baakwata ekyapa kino ne bakitwalira ani looya waabwe agenda akole transfer babiri Sophie asitusa agenze ku poliisi ne ku LC abagambye ekyabula bamuwadde amabaluwa akole ki special title nze nga simanyi administrator w'estate okitegeera poliisi ebuuza kigendererwa ki babiri ono kye yaliko ekyokutulimbalimba kayinoza balooya baamubalira nti kaweddemu ngenda okuddamu okuwulira nga babiri Sophie abaana abato baganda bange ng'ekawempe tebaliiyo kali akabadike ng'ewaka bavuddewo ewaka tebaliiwo mbuuza omanyi nange nina ba informants bange nga munnamawulire baamuwulira baŋŋamba naye abaana nga tetukyabalaba kumbe bano bannakanjako omanyi balina mukwano gwabwe muntu weeyo balina n'obutuuze bweyo Sweden biki Denmark biki Sweden nakanjako baapangira abaana bano bafulume eggwanga kati baali bakipanze okubya ddala wali emabega awenkugambye nga nakagende wa administrator general nakugambye mu kusooka nti baapanga babiri Sophie bamuyamba asigaze amaka bo basigaze ettaka lyekaluli kati baamupangira asigaze amaka ennyumba eno agitunde alilocatinge n'abaana be adduka agende e Bulaaya nga Kasasa ono n'abalala tebamanyi jjukira eri abaana ba Bwete abalala ekyokubiri bannange erinnya lya kitange nze banaye si bya bugagga siri mukama ayambulesinga UBC tempisa bubi siri naye erinnya lya kitange lye mwonoonye musajja yabayamba mweyisiza bubi nange mwantulugunya nga ndi muto ate bonna n'oyo omukadde jjajja nakugambye ebyaliwo amalampita ekisolo omukadde yampita ekisolo nti mutabani we yazaala kisolo kyokka nga mutabani we engini mayanja anyigira mu nnyumba ya kitanga nkuba nankubira essimu nampita ekisolo kati naye ebinnuma ku mutima
abantu beebuuza lwaki Gaayo oyo lwaki Kasasa akola ebyo byonna byonna nina memories nina omwana yaziyita atyo n'omuyimbi nina bad side of what whatever this omuvuko yayita bad story I have some bad memories about these people balina ebintu byebakoze bingi nnyo ne busukulu fees mwami Kisubi busukulu fees bwete bwe yaweerezanga obutono mwami Kaggwa tata wange mukama amuwangaze yali akola mu Barclays Bank nakanja ko yabutuusanga olunaku lumu yalimbalima amusenere zinnajjanga busukulu fees musajja watu bwete bwe yaweerezanga bwajjadda nga babulyadda abuzaabuza nina ebintu bye nnina bingi nnyo era sagala abantu batandike kujajinga mbu lwaki akola ekyo lwaki so olina bad memories kubo anti baali bagamba nti ayagala bintu abaana nze nabawandiisa bonna owa administrator general singa nali njagala bintu sandi bawandiisiza nze nagenda nenyimuka neŋŋamba administrator general tuli abaana 6 n'abaana bono 2 nange ne bali abaana abakyotala nakanja kunagamba abakyotala bali abannakaye tebateke omanyi be bannakaye bakyotala naye baganda bamanya twabawagaffe omu ye Nansa somula ye nakaye ngwawe tebatekeddwa funa ku bintu bino bo bali eri ne mugamba si baana babwete omuntu ne bwabeera wawonna waayo naye nga mwana alina okuganyolwa mwami Kisubi omusango ne gugenda mu maaso ngenda okuddamu okumanya nga 2 abaana tebakyaliwo yabatwala dda nafunamu okweraliikirira ne ŋŋamba taata wange yafa ŋŋambye abaana abo biki naye bino bireeseewo bino naye na buli kati abalina mumanyi era nja mukunyumiza mumanyi kuba yawandiika ne mu kooti n'agamba abanja estate yaffe obukadde 2 abalina anti kati 2 bwaluka olukwerwe 2 oyo 2 muzibu nnyo gwokimanyi nti bwete yafa 2 alina omwana otegeeza ki kubanga emyaka 10 bwete gye yamala nga tajja Uganda nga tali Uganda gwokimanyi njagala nkulage nti ne mu kuziika njagala wetegereza ekifaananyi kino omwana oyo 2 gwasitudde ne mu kuziika yajja naye 2 yalina omwana gwomanyi bwete ebimu ku byamutta ndi kwaliko n'ensonga zoyo 2 stress eyandibala musajja watu yadiscovering nga 2 alina omwana kati omusajja ono kyoba obulira bana Uganda nti taata we agenza okufa nga maama wo owene Uganda step mom ng'alina omwana omulala mu musajja omulala nga n'omusajja ajja ekawempe mu maka ga bwete gwokimanyi nti bwete yafa nga 2 alina omusajja ng'azadde n'omwana nga n'omusajja oyo ajja mu maka ga bwete n'alaba 2 ne bana abaana be nga babiraba ebyo abaana abato oba ontegeera olaba nkuwulira so abantu balekerawo okujajinga nti lwaki oyo akola kino lwaki akola kiri so 2 yadduka abaana yabatwala waayitawo ebbanga ttono nnyo ngenda okuddamu okuwulira ng'omukyalo oyo 2 esofi bannakawempe awo waggulu wa muzaata waggulu awo agamaka agaliwo kuba basinga bagalaba bagamba balaba galiko gali awo tegategereka buli omu ayogera bibye waggulu awo bw'oyambuka Keti Farao n'oyambuka waggulu wali mu junction agamaka agettegula agali awo genjogerako mwe bannakawempe awo Keti Farao mumanyiwo omukyala yaddira muganda we gwe bayita Isa muganda we Isa n'amuleka mu maka ga bwete n'alekanga buli wamu wonna ataddewo abapangisa ne mu lujja nga ataddemu ebikaali bya firimu obusaaluuni buli wamu mu garaji apangisizaawo mu shedi apangisizaawo n'apangisizaayo buli wamu ng'apangisizaayo n'agamba muganda we kuŋŋaanyanga ssente ozimpeerezenga eri gye ndi okitegeera mwami Kisubi era omukyala ng'alagidde muganda we Isa yapangisa buli wamu wonna nga yaleka apangisizaawo garaji shedi compound yonna yonna mulimu ebikaali bya firimu eno wali ab'amatooke obukiyosiki bwa abasirika kyapati wonna buli wamu ng'apangisizaawo n'agamba muganda we Isa baganda be era muganda we n'aleka nga muganda n'omugamba muganda we kiryawo kivuukavuuka kiryawo bino ebivuuka ebiteefako gakiremye okukola tekirina we kibeera kikyabeera waabwe waka muvaayo eyo wa taata ojja obeera wano n'amuleka ng'alina mu nnyumba ya bwete mu maka ga bwete agaali amakulu 2 yakwata muganda we n'amuteekamu asulewo
akuŋŋaanyenga ne ssente zonna ng'azimuweereza ebweru gy'ali kati bwe bujozi bwe nkugamba so yaleka bizinensi e Uganda mu estate y'omugenzi ng'alagidde baganda be family nga ndi administrator w'estate eyo okitegeera ye yaleka alagidde bw'atyo so bakyali anti kati ngenda kunyumiza awo nzijawo era nensooka nkireko okumala ebbanga nenkiwa ebbanga mayinza ensooka nenninda naye nagenda okulaba nga nnono tekijja neŋŋamba nempita olukiiko nempandikira poliisi nempandikira erosi nempita olukiiko lw'erosi nentuuza abapangisa bona nembawandikira amabaluwa nembayita nembatuuza mu lukiiko nembagamba nti mudamu okusasula muntu yonna era paka kati weebali tebasasula wadde 10 mwebali bonna saabagoba because babiri baali batambuza enjiri kasasa alina empisa ebyagala twalawo agoba biki atulugunya nnyina mwenna abalemesezza wano nabapangisa nga bandaba bubi nabagamba nze bannaye siina buntu gwe ndaba bubi era nze kuyimiriza bintu bitatambula bulungi mu estate ya tata wange mubeereewo buli omu abeere waali temusasula temudamu okuwa omuntu 10 paka kati webali yes lwaki tebasasula anti byalimu omuvuyo omukyala adduse ndoza bano bamugamba bagenda kukwata kuba yalimba poliisi emisango gitandise okulabika n'ensonga y'ekyapa nayo kati ate eyingidde kyeyakola nemereza nebamugamba bano nebamugamba balooya be nti omanyi dduka bagenda kukwata nadduka so kati bbanga ki nga abapangisa baliyo mu nga tebasasula nabayimiriza March last year kuva gwakusatu last year kuba meeting we yaliwo ebbaluwa nze buli kimu nagambye kyenjogerako njagala nkulage nga buli kimu okirabako era baluwa ozirabeko nayimiriza okusasula then bana abachapati ababikali anti bebo bonna buli omu ali waali era buli omu namuleka waali ngendayo nendaba estate weeri munda ani asulamu bonna yapangisaamu shedi gambe yapangisa n'asalamu n'amupangisa ate garaji waliwo apangisaawo biki bwatyo so nze kyenakola ng'omuntu n'okubalaga nti bo kye balowooza nze kye balowooza si kyembwe ayagala bintu ayagala kutunda no nembalaga banze nakugambye UBC tempisizza bubi era siina nnyo kiryawo sibaddeewo obulamu bwaye nga ntambulira ku bintu bya bwete totoma sibaddeewo ku bintu bya bwete naye ate nkuze nebaza omuntu omu maama wange nebaza tata wange Mr. Kaggwa nebaza bakama bange ku mulimu mpozi ne Katonda abambeezezaawo okuba nti ndi bulungi so rent estate nebanga biri awo mbiyimiriza nendandika okutambuza omusango kakati ntuuka waliwe nagambye awampeerereza DPP okutuuka omuweereza obubaka poliisi etuuka enoonyereza poliisi emala okunoonyereza kubamba nalinga following up omukyala resident state attorney w'ennabweru yatandika okuntambuza okumala close to a year ngaki ngambuzaabuza towuli emisango bulijjo ndigibaawo nti waliwo omusango guno naye gumaze olugira nga bali babatwala mu kkooti ono yanandika kumbuzaabuza nantambuza close to a year natambula kisubi nagenda okulaba omwaka guweddeko tewali kiriwo poliisi neevaayo nekola ne ripooti yaayo police report weeri njala ngikulage police report buli kimu kyonna kyonna kirambikiddwa nga bwe bakinoonyereza mwami kisubi poliisi neerambika bulungi nnyo byonna baba nagambye bakola statement buli omu yakola statement ku bantu abo era buli omu annyonnyola poliisi neerambika buli kimu nga bwe bakikola nze byonna nebirambika nze nawaaba report era bunabagaye buli kyenjogerako nga mukirabaawo nze nawaaba poliisi nenoonyereza ne bagenda mu landi ne bakola saaki ne bajjayo ekyapa ekya landi ne bakigeraageranya landi nayo nebagamba bino bijingirire poliisi nennyonnyola babiri n'abalimbalimba mbu ekyapa kyabula whatever buli kalonda yenalina gwomanyi era poliisi nefunikiranga ekugamba babiri kati yadduka abeera mu Gladbach mu Germany ewa omusajja oli gwe nagambye omusajja oyo omusajja kati namuzudde oluvannyuma namuzuula kuba juzi twali mu kkooti yawandiika ebbaluwa ng'agamba nga ye bwe yali yateesa ne bwete njala nkulage ku bbaluwa eno nayo gisomeko bateesaki omwami oyo yeeyita bidi yeeyita keke bidi simanyi kebi bidi ali awo naye ebbaluwa yino ne signature ye kweri njala ngikulage mutegeera amannya ge abeera Gladbach akola mulimu gwa ndoza bino baba refugees bwebiti yayika byalimu mbu yateesa ne bwete nga tannafa amuyamba amutwalira abaana be bano abasatu aba babiri ebweru
mukama n'akireetawo Bwete n'afa naye Bwete bwe nga tannafa yamugamba talina mwana mulala yenna alina abaana 5 alina abaana 3 ab'oyo 2 ne bali abaana bakyotala omwana omukulu ye tamumanyi awandikira kooti agigamba gwe gwatamanyi nze tebammanyi era Bwete bwafa ne kimukola bubi nnyo naye mukama yaleeta omukisa nga bwe gujja awandikira kooti omukisa gwajja n'akwatagana ne babiri ono musimanyi waliwo omukwano gwe simanyi yasomanga wa n'azuula mu ne basinkana mukama n'akireeta bw'atyo ne kijjawo nga coincidence naddamu n'akwatagana ne mu babiri mbwai nakisanga ate babiri yali muka Bwete mu ne batandikirawo ku by'abaana ne bateesa ne babiri mu babiri ajjamu obukadde 2 amutwalire abaana amuyamba ba processing abatwale munaye amutwale amuwa obukadde 2 ye n'agamba nti estate njibanje obukadde 2 kubanze buli kimu nakikola abaana nabatwala era nze mbalina ne omukyala nze mulina ogwange nagukola kati estate njibanje obukadde 2 kale kooti mbasaba bwe mutuka ekiseera nga estate eyo waliwo ekitundibwa kyonna basoke bampa obukadde bwange 2 nendaba abantu olabira ddala omuntu omubbi emisana so alina evidence atalina kwebyo atalina nti Bwete yayogera era kooti teyatawaana n'oyo they disregarded the kireta nakisanga just ku file there is nothing because mba ndi awo nga ayita mu baana banampeereza bu message mukakati bishi munze njagala awo kugulawo ne mugale tutundawo munze njagala okugulawo mukakati abaana bano bo baagala mugabo gwabwe mutundeewo kuba n'abaana bali eno ne mugamba ffe tetutunda era twagala kuguza tujja kufuna omuguzi wetu lwekyo ensonga z'emisango egiri bagiwedde omusajja nannimirako musajja erandika kunvuma yeyita Mr. Halid simanyi Halid naye ku TikTok WhatsApp ye kuliko KKBD simanyi biki omusajja natandika okunvuma naye nange nno ne mwambalira naye nandika omutabike ne mugamba oli kibbi kisajja gwe oli kibbi obba misana nze sikutumanko okutwala abaana ba Bwete ayagala ggulawo so kati ayagala kubawa sente pulani namala nenjimanya omusajja oyo alabika oba mukabba w'ababiri balina ekintu kyabwe kati baali bapanzi balina bebetegeera kati ndoza babiri eyapanga n'omuntu we nga agenda muyamba bano bannakanja kondoza baba nga babayambako barilocatinge n'abaana be bibiri bye nagambye afune special title atundaawo adduke baduke benjoyinge okitegeera kati ono omusajja nga yeefula alabika ye bambi ye yateekamu ssente zonna mu bana abaana bakolera ku biki ng'amanyi babiri amugambye oba processingira buli kimu kyonna babiri amugambye nali mufumbo ennyumba maka gange bambi nagenda okizuula nga ate musajja wattu oludda mutuufu naye ebintu yabikwata bubi kubanga babiri yagenda okizuula oluvannyuma nga babiri buli kimu kye yamugamba yali amulimba Bwete yalina omwana omulala gye ndi omukulu awo si wa babiri si wa abaana ba Bwete byonna yali amulimba omukulu ate nga ye musika exactly owulidde so ebintu ne bibatabukako naye kati gye biggweredde okwanguya emboozi eno mwami Kisubi abaana engeri gye bagenda abaana abamu bano abakyotala bato bange baŋŋamba baatole baŋŋamba kasasa you see wavuddewo emivuyo mingi nnyo why don't we to disposing off to buli omwa mwana afune share ye olwasooka nenkikkiriza nagenda okulaba ne mbagamba no tugumiikirize that is one because bwe tugumiikiriza ate tujja kufuna atuwa ofe eki egegasa number 2 ne mbagamba 2 waliwo emisango egigenda mu maaso tugirindeko giggwe egiri mu process eginatuuka mu kooti kati awo nange nenteekayo application mu kooti nga njala kujjako mukyalo ono omivuyo gyakoze bwe migikumenyera wano babiri esofi vako byo byafojale biveeko waliwo obuyumba obumu obuli ku kkubo yalina bwayagala butunda era bwogenda yesaawa eno buliko banka property bwe twagende wa town clerk yayogera birala yabwewolerako mbadde nyamukuweekuwa naye omuwulireko ku nsonga y'obuyumba obwo nakyo kiwulireko owulire ki ekyaliwo n'ekirala mbuuza ani mukyala Sophie waliwo nga bawandiikako ku property yo ng'oliwa kuba kati kitegeeza property yo gye yasimbibwa muki nze mukwogera n'omwami kubanga nali anti kakati wuliriza obutamanya mateeka bw'okukkiriza bawandiika ku property yo nti tis bank property ng'omanyi towugiina kakwate konna na bank wakkiriza bakozese property yo nga security okusekiwalinga looni etali yammwe ate etaze mu kuyamba famire yo
ebyo byonna natuukayo era neŋŋenda ne mu banka nenfuna kiralite ne baŋŋamba ekintu kiralite gye wafuna kuba bo bawandiika ku kizimbe kye era enkya kye bajja okutwala kuba ye security eriyo era gye bawandiikako emyaka gibagiringa mukaaga ne bwe giba 10 ebagambye ebbanja liggwayo nga tebisasula kaakati mu bitunuulira ng'ebyokuzannya naye enkya katugenda kufuna abaana b'oyo omukyala ye mulina puruufu ki nti oli yakisimbayo ekintu kyammwe yasasula ebbanja n'alimalayo banka tejja kireimingawo puruufu njirina lwakubanga yalisasula yasasula sente era ne ziggwayo kati bwe ziba zaggwayo lwaki tebajja ne basiimulako ebintu byabwe kuba abamubuuza bamugamba yagamba ennyumba waliwo omukyala yali neiba omukyala oyo ng'abanja omanyika n'akapoloti kayingira ewoono naffe twayingira ewooli kati yali abanja sente ze n'akwata obuyumba buno n'agenda mu banka n'abwewolyako sente gwe tutamanyi omukyala naye omukyala tumunoonyeza yabula naye ekyo twakimaliriza nze nafuna sente nembusasula omukyala nemusasula ne biggwa era byaggwa dda bwati byayogera ewatami clerk amaloboozi gaago meeting zaaliwo ne bamugamba kati jangu ne documents eza banka oba wabimaliriza ye yagamba housing finance bank nagiwandikira nogiwandiikira yagamba byaggwa tubadde twetaagako ne kabrifu kuba ku kiwandiiko kya bank kiwali otugambyeko briefing byono tubiwulidde omukyala yagenda naye omukyala alabikanga esengamira balina essimu ye oba bakyagira kubanga ebbanga ligenza emyaka giri 7 naye banka yagambye bajja kukola ki mukontaktinga nzireyo bagenzeyo ku Tuesday next week kandi nagenze actually yesterday naye nembabuuza ne bankakasa ne bagamba mwagala okukakasa ekituufu okubiremba abantu abawandikako nezo ennamba z'essimu ennyumba teriiko looni yadde naki n'ekimu nti bajjeko ebiwandiiko bakyabijjako housing finance nengiwandiikira nga mutuufu tebimanyi nengenda nayo nembalaba nga tebabimanyi ngendo kizula oluvannyuma mpayamu neaba LC nga bangamba naye mukyala kalungi oyo gweyogerako kuba obuyumba nga yafa dda nga ne bwete tannafa kale omukyala agamba yabula naye omukyala yafa dda nga ne bwete tannafa kitegeeza ne buno obuyumba obw'okukubo era yagala butunda agamba omukyala yabula mbu omukyala yabula talabika twamunoonya yabula ffe yatubula kyokka omukyala yafa dda nga ne bwete tannafa nga omukyala akola omuvyo mungi nnyo kugata okunvuma kugata ebyonabyo fojare kugata bingi sisobola kati nenkola application mu kooti bamugyeko bamugye ku administrator okitegeera ensonga zitambula either baseeko omwana ono omukulu muto wange oba sikyo nga nsobola osigala nga single administrator kuba wagambye mu ntandikwa wali omwana aweza n'emyaka 18 yes munnange olunaku lwa kooti tutambuza kooti omulamuzi Ketra nagambye omukyala ali mulamuzi nga yakuli ku nsonga zaffe omulamuzi Ketra mu mwaka gwa 2 the whole of 23 the whole of was it last year 2024 nabanga nafuna amawulire nti yayitali bulungi omulamuzi Ketra bino njogera mazima sijja byogera mbumbi kwekerera era okuva mu mwezi ogwokusatu kye nasalawo nze ngeri yali awaabo omusango the whole of last year samulaba neŋŋamba no kaŋŋumiikirize waliwe nayimiririza abapangisa okusasula nga mbagaye mulindeeko waliyo emisango kati omulamuzi n'ataba bulungi ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogwomukaaga ogwomusanvu ogwomunaana ogwomwenda yakomawo gwa 11 last year agenda okudda ate yatandikira ku fayiro enkadde ze yali alekawo ezimu naye nze nga naguma saakyusa kusaba mulamuzi mulala nze nga nagamba kaninde mulamuzi Ketra nga gwe njagala bwe yadda yatandikira ku fayiro nkadde n'atugamba agenda tuwa olunaku mu February waguno omwaka February bwe yatuuse buli omu akimanyi nti omulamuzi Ketra president yamututte mu court of appeal president bwamutwala mu court appeal mu February ataawo nga nofuna ate kati kuba kati ya court agivuddemu takyasobola yabitadde kati nofuna omulamuzi omulala ngamba balooya bange abakola application nga tusaba omulamuzi mulala nga bamutuwa omulamuzi yagenda okujja okututuukako ffenna kye twabuusa amaaso nga date ey'obuyinza gye baatuwa eya letters of administration era kusinga ku lunaku lwennyini olwa kooti lwe tutuula ng'eggwako kwolwo lwennyini nga date lweggwako era bwe twazze mu kooti omulamuzi yagambye kimu temutawaana kuba yasooka n'atubuuza muli lwedde okukkaanya
mu consendinge mu signing tubawe extension nga sisobola kukanya ne bano sisobola kukanya nabo basindika babiri yasindika bano baloya be bali ababannakanja ko bakirumira ni company advocates be nagambi abaleso omuvuyo mu nsonga zaffe kuba baleso omuvuyo gw'amanyi byonna nabo babiri mu bino kana akavuyo byonna babiri munnange ba court omulamuzi yakola nga agamba if you don't agree for us as a court we don't do extension where people don't agree omulamuzi nga agamba mudeyo wa administrator general mudeyo wa administrator general kati nze kyenkola nga nfuna court order njibala wa administrator general nga muwandikira naye ng'omuntu omugezigezi nga nkola byonna ebibaddewo bukyanga tufuna buyinza ebikoleddwa ne documents zonna nga nzicompilinga nga mpandikira administrator general nga nzimuwa nagenza tuuke wa administrator general nga fayiro gyeri kati akabadi akaliwo kankakubuulire birenze nagambye omuvuyo guli buli wamu guno nagambye si gwe gusoose wa administrator general nakunyumiriza charity mulundi ogwasooka ne bampa omulala fayiro kwe kutambula okugenda mu kooti batuwa obuyinza kati fayiro yazzeemu yabuze tuginoonya mu registry eraga fayiro bagisayininga yakomawo it came back to the registry fayiro baginoonya mu registry terabikako yabuze era nawandikidde administrator general ebbaluwa yiino mugamba administrator general toddamu kukola kintu kyonna ku estate ya Bwete one noonya fayiro yaffe because the file cannot just disappear please I don't know who the administrator general is kalike naade musindikira obubaka I don't know who the administrator general is but whoever is the administrator general please this file number Mengo 2750-2021 please zimbade saba file ezuke and please now I communicated to your office don't do any business concerning this estate ensonga zino zimala okugwa eza file ginoonye ezuke number 2 omusango gw'ekyapa gukyali wa DPP so wamuwandikidde nabawandikira era nawandise ebbaluwa nenkaviyeting nebaga don't do any other business ensonga ze wa DPP please nsaba DPP to handle this issue you have a case before you there is a calling letter of January njagala abantu bagirabeko abantu bano bantambuza town resident senator ne yantambuza nenko Kisubi n'emitwalo wa regional nenkola complaints regional bwatuka lolo yampita bwe bituka mu office ye Moses bamita Moses nankubira simu isaka sasa come to my office nengendayo as I don't see forgery here wewe nakunyumiriza ne mulemerako ne mulaga buli kimu document ne mulaga ebyapa nga bwe mbibalaze wano talaba muso biyo talaba ne bino babile byonna byalimba mbu talaba omusanga talaba kufoginga talaba kantu konna talina kyalaba ne mugamba please Moses ne mulemerako ne mukamukanulira amaaso kyava agamba okay now I've seen but I want to be a Christian you see an old woman nabikunyumiriza ebyo DPP so ensonga zino ziri wani wa DPP and there is a calling letter and to make it funny with even this calling letter I tried to trace again and follow up ku file calling letter obotegezaji calling letter manyi nti omuntu ali eri takitegeera ye takitegeera bogamba calling letter bogenda nokola complaint ewa DPP DPP awandikira naye awandika nawandikira regional w'ekitundu ekyo atwala yabeera mukama w'abali ba DPP bonna abalala ba resident senator bwamuwandikira namugamba nti please waliwo alese complaint wano file eyo gitumye regional ate naye nawandikira ani state attorney kati bwekityo bwe kyali Kisubi oluvannyuma lwa njagala nkulage ku complaint zonna zenkoze mu zitadde wamu njagala namwe muzirabe nawe njagala ozirabeko njagala nawe ozirabeko bukyanta ntwala musango guno file yabuze weyo givike ya administrator general yebeera ndala kati eno ya musango guno ogw'ekyapa eno ya forgery complaints bannange ngize n'abantu bano omukyala lumu yambuzaabuza oyo resident senator nenaŋŋamba nabikunyumiriza we yaŋŋambira mbu these people are claiming that mwakkanya mukole special title muwandikira nemugamba madam stop fooling around you are okola delay tactics era nemuwandikira ebbaluwa kali bwe nawe nanga nfuulinga naye kati ekyasembyeyo complaints zensembyeyo nga nkimanyi tezituuka wa DPP nkimanyi bazisikayo omanyi when there is a case of interest kati era nagambye n'omundi ogwasembyeyo regional yennyini Moses
ate yali anfuulinga namusanga mu office ya complaints manager oba yakola complaints omukyala era mwe twayogerera nangamba n'okungambwa nkasinga I curse you Moses regional DPP ayina okukola omulimu gwe eyasinkana president last year n'amugamba we are going to give good service otuta omusango nawaaba omusango ate oli akugamba police egunoonyereza police egulaga ndi mu office ngamba even I curse you why don't you leave the old woman alone ntisibaga nawaaba musango police egunoonyereza buli kimu ekikoze DPP mulina twala musango mulina ku prosecuting abantu bano bwekiri lwaki ali mwagala otuulira file katu make it worse wadongamba calling letter ye baluwa regional DPP gyawandiikira state attorney n'amugamba nti leeta file eyo era efaanana bwetyo nga bw'ogiraba eyo gikomyewo calling letter yeeyo eba egamba nti file eyo gireete DPP agiyitemu bwe natuula ne mukyala abodo yaŋŋamba nti tofaayo kasita kuwaliwo calling letter kaninde file ejje mu ofiisi yange okuva January nga 2 is it January or February calling letter yiyo ogirabye file yagaana otuuka mu maaso ga DPP naakagenda emirundi ng'esatu to follow up era ngenza okujja okukulaba nga nkoze follow up about 4 times omukyalo manyi bwangamba ono resident secretary jukira ebbaluwa kesikugambye ebbaluwa nagimutwalire okuva ewa region eno calling letter bwe nagenda okukola follow up nga wayiseewo ng'omwezi bangamba yabula tebagirina mbwa wa copy got lost please photocopy yours ekirungi bakuwa 2 calling letter yes mbu yabula nengenda nenkola endala nenjimuleetera still era file yagaana ebyo mbikola mwezi gwakumeka gwakusatu omanyi kyenfunye wano nti ebiseera bingi abantu bawaaba emisango emisango egyo okutuuka ewa DPP ne bagamba nti file yeevedde so mu kweveera temuba musango nga DPP agoba ng'agigoba so kyenzudde wano yes nti lwaki ezimu tezituuka ezimu empapula obujulizi babusokoolamu kati gomanyi bano kye baliko bali mu kumalamu maanyi otuuka ekiseera ogambe waaye kankite abantu abamu batuuka ekiseera ne bagamba kankite oli naakita n'akivaawo nga bakutambuza ekimala wakati gwe ekikuyamba nti buli kimu kirina ate ekirala ekikuyamba nti buli omu osobola omutuukirira era baali tebamanyi naye bangi tebasobola tuuka wa DPP baali tebamanyi beewunya n'okwewunya engeri nyatuuke wa DPP bangi tebasobola kutuukayo nzanga beebuuza oba yatuuseeyo atya bano ba regional DPP boyogerako bonna bangi tebasobola kutuukayo yes but I was there and I met her state ne bangi tebasobola kubalaba but I was there and I met her bwe kyekikuyamba you see wanga basinga bakoma ku balooya kaakati ekiriwo mwami Kisubi era ensonga enkulu ey'olunaku lwaleero fayiro ewa administrator general yabuze eya fayiro ya administrator general DPP regional DPP ne resident secretary we Nabweri fayiro omusango gwe nawaabo guno bagutuddeko naye nze kye nakoze nawandikidde mukyala Betty Kamya na petition nze IGG banoonyereze ku nsonga era nawulire fayiro yatuuse mu anti-corruption unit mu office ya IGG banoonyereze ku nsonga eno kubanze buli kimu nakitaddeko neebuuza buli kimu weekiri poliisi yanoonyereza buli kimu kyonna kyonna weekiri byonna byempiseemu n'embibannyonnyola kiki ekigenda mu maaso what is wrong office ya DPP kyegamba awo tewali musango gwonna guli waawo byonna ebiri awo n'abantu bye balabye tewali musango awo please mulekerawo okufutyanka emisango gy'abantu please abantu abamu bugenda bafutyanka kuba bwe basobola naye abamu mufere tuli batono nnyo mulekerawo okufutyanka emisango gy'abantu do your work mwonoona erinnya lya President Museveni mwonoona obululu bwe musajja ali mu kaluwa essaawa eno oli mwonoonera obululu bonoona system system gyonoona kati bantu bameka abagenze mu mbeera bwetyo abakiyiseemu yensonga lwaki abantu bangi owulira bagamba nti bwoba tolina sente towangula musango bye bino kati mbuuza byonna ani abikola simanyi bano bannakanja katolza waliwo ekiriwo golooza ki waliwo abayita eno si byoli muntu mukulu ne bannayuganda kati balabye bategedde bano bannakanja kwe bali mu kikola tebaagala musango gende mu kkooti fayiro baagibuzizaawo naye ate mukama yabakoze bubi buli kimu weekiri nkirina buli kimu ekyali ku fayiro ewa administrator general nkirina kati mwonoona budde bwamwe minutes ezaakolebwa in fact mbadde njala nazo nzikulageko because tuleme zikweka bantu kituufu ewa administrator general minutes ewa town clerk zaakolebwa njagala ensi ezirabe minutes zonna nga bwe zitambula byonna ebyayogerwa
ewa administrator general zakolebwa minutes baagala kulwanyisa kali akawaayiro aka minute egamba nti the deceased omugenzi yaleka property bweti ne bweti amakeeka w'empe n'ettaka ekalule eka 6 awo we baagala okulwanyisa ettaka lino awo bagezaako okulwana we wali obuzibu mwami Kisubi so bwotyo butambula bwetyo bwentambula naye siina nnyo kiri awo mu nze nina stress wabula njala kulongoosa kati ki ekiddako oluvannyuma lwa fayiro okubula ntunuulidde bakulu bano olindiridde nze mbatasikinze administrator general please fayiro yaffe ezuulwe ninze mukyala Betty Kamya na petition nze YGG lwaki omusango guno tegugenda mu kooti mukyala Bodo DPP I was in your office. I'm also waiting for you because now I've reported openly, publicly. I nabalabula nembaga mu baluwa njagenda public nekubira endulu ewa mukyala Abodo. So mukyala Abodo, I'm petitioning your office publicly. You told me you're waiting for the file, but the file has failed to come because of your resident state attorney and the regional Moses. I don't know why the file is not coming and why there is no issue going on about this file. Lwaki bagiremedde? Nagende kawempe okuformade gwamanga following ako ku file eno. Nasanga bagikwekera. Kunonya mu registry terabika. Ne kawempe investigating officer omwala wamuyita Karo. Bamwa transfer. Investigating officer yaleka ajjeyo file mu registry ng'agisigninze. File terabikako. Ebuze. Nenga yagisigninga. Mu registry bangamba bagisigningira Karo investigating officer. But we are not seeing it. Namala genda wa RPC. Omwami atula wagulu wati kakalina wagulu. Ne mugambo why Mr. RPC. I'm so and I work here and here. But people are trying, they are not seeing my file. What is happening? I have a case here. Kati omwami gwe natuuka yadda mu kifo ky'abana aba lands. Kuba mpuli omwe yali akulya lands. Kati ali Kibuli. Omwami yadda mu kifo kye namusanga ne twogera bulungi kuba yali amanyi. Twogera bulungi. Wabula bwe yamala okubira Karo essimu amubuuza about this file. Karo gambe investigating officer. Yeye agisigninga mu registry. Omwami attitude yakyuka. Era yandekawo ne mu office akalande kawempe ku police n'agenda nandekaawo. Nemberawo for something like 1 hour nzinga ndowooza oba anoonya file. Nagenda okudda ogenda onoonya omusajja ng'ali mu bibi ali computer eri side za registry. Yanvudde nakodda. Bwe ngenda mu registry ne bamuyita omwami ne mwegayirira munnange the file. Yangaba I'm busy, my bosses have given me work, I'm very busy, I can't help you now. Ngamaze kubira Karo ono gwegambe yasigninga yo file. Paka we omutwe ne gungamba magezi ne gadda n'engende wa RPC. Namuyita omwami. Namugamba why? Do you know these are our customers? These clients come here, they are our customers. Namugamba I give you 30 minutes. Bring this file. File neerabika. Kawempe police station. I'm talking about file number Kawempe file number CRB 2061/2023. Yenjogerako. Yalabika ne bagireeta aba registry bagireetera RPC n'agitunulamu omwami n'aseka n'okuseka. Now these DPP people we are seeing the regional closed this file. Hey. But now there is a calling letter written by himself. Regional ya closing a file quietly. Mukasirise nga nange complainant taina kyanyeze sina kyemmanyi nga n'ekyapa kyaffe ekya estate kikyalikawo empaaza n'exhibit. So closing kitegeeza nti agaddewo waliwe yaŋŋambye omusango tugugaddewo era ne bagiteeka mu putaways. Waliwe yaŋŋambye kati ate Karo n'agijjayo n'agikweka somewhere yabalagirira oluvannyuma. Kati ono waliwe yaŋŋambye ya regional nti file we yajjira mikono gye we nagambire nti file yamala n'ejje ewuwe. Yamala nangamba nga nkoze follow up nangamba I have given it to my juniors to peruse, she will call you. Simanyi Nakimbugwe ali mu office ya DPP omu. Nakimbugwe yankubirako nenkubira Nakimbugwe ne mugamba Nakimbugwe please nafuna essimu ye ebintu byoguddemu Moses byakusuulamu tojja bisobola bimuddize because namukubira essimu ne mugamba Nakimbugwe I don't know who you are but whoever you are ogudde mu bintu Moses agenda kutusuula mu sheet agezako sabotage nga musango guno but ogenda kugwa mu sheet muddize file ye ndowooza oyo omukyala naye n'atyamu n'agamba why n'agimuddiza bw'agimuddiza Moses quietly ne bakulozinga file eyo nga nange complainant simanyi
nga DPP gwe nalaba mu February jukira ngenzeyo mu March DPP gwe nalaba mu February alinze file okitegeera agirinza ngambye ejja it is coming to my desk Moses yengine yagiclosing awandise calling letter agiwandikire resident state attorney aganye okuonaringa calling letter ene gye bamutumye bamugamba twala file aganye okuva January paka olwaleero calling letter yiyo so waliwo ekiriwa gwinawe ekyo kiraba bulabi waliwo ekiriwa so me ate kibi nnyo okudiringa n'omuntu me I have nothing to lose nze ntya abantu nga bana ntya Katonda ntya President Museveni ntya kabaka wange ntya bakadde bange ntya ne bakama bange wano ku mulimu ku UBC abantu ebityebi bentya nga bwe mbakumenyedde babo balina kye bakula mu bulamu bwange abo be bantu bentya era wowe wangamba ekintu awo ntya naye mwe abasigadde ba Moses abantu batiitira Moses simenye regional DPP how mutandika ku you see I'm a Christian DPP a prosecutor a government prosecutor you start telling me that I'm a Christian otandika kuteeka mu gwe ebirowoozo by'olina mu mutima gwo I can't sanction this file where there is an 80-year-old woman. You know, we had this incident here in the DPP's office. There was once an old woman, and you saw the DPP got so much annoyed. Bichi. When I brought a case where people have forged, and police has investigated with the report, and police has done their work, and you are left with prosecuting these people, and you're telling me you cannot go to the window, was you? When you are not a judge, please. Mwana chicho balikira gasesa balikire yakaga jala kwebaza bana Uganda chemba saba kiri kimwe abantu balikira but please let's not judge people abantu ambajja ebintu ebimu let's not judge people abantu ambaga ne boogere ebintu nga bajudginga abantu naye ebintu ebimu tubikola si kubeera nti tuba twagala kufunamu no tubikola olweyo bye tuyiseemu no streamlining ebintu mbutuufu nze mbagambye nze mu line ya Joseph Kasasa nze asigaddewo ne bana abaana bato bange ate nze mukulu waabwe ate nze musika wa bwete kati bwe tunulira bano bannakanjako nga baagala okubba ebintu by'omusajja sisobola naawe baleka so njala bana Uganda basaba let's not judge people ekyokubiri twagalane nga bana Uganda tugenda mu kalulu bannange twagalane obululu buleme kutwawula tuli ba Luganda tuli bana Uganda tuleme kukyawagana lwa bululu bujja ne buggwawo so tusigale nga twagalana ekyokusatu ekisembayo nziramu nga bwe nayogera luli abantu abayina abantu bamwe Bulaaya mulabye ebibaddewo bali babafumise biso embozi y'amajidu musimu agiwulidde maama w'amajidu yengini ate abaana ali mu bachunya ali mu bayiganya lwa bintu by'amajidu abaana beetemye mu family zikyankalanye mbagoberera bw'oba manyi nti oli Bulaaya nziramu nga bwe nakugamba luli mwabali e Bulaaya nziramu bagamba mwegendeze kye bayita eŋŋanda ne bana abantu emulowooza mbu ŋŋanda bano baganda babwete bagatta maama naye bo ne maama waabwe basalawo nga bagamba ebintu bya bwete byonna babyeddise babitwale era siba kuba nti nze ndi mugezi ate I'm somewhere in siri mutono nnyo siri mutene muganda agamba siri mutene bandi badde byonna batwala nga bwe baagala so bw'oba oli Bulaaya eyo ng'okola akasenteko waakiri okeesigaliza n'okomawo ne weekolera ebintu bibana abantu babbi buli kimu kyonna bajja kifoji nga bajja bibi kati nze nkulaze fojali ate oba luli nagamba baali baagala kubba bintu bya musajja ne bagamba mubi kati gambe n'ekyapa kikyo baakisangula ani yakisangula nga be baakirina nkikulaze kikyo byonna mbibalaze nakati n'essaawa eno bakyali mabega eno bateekamu fayiro zibule zikole zitya bikole bitya but bwe muliko nze ndi mugezi buli kimu kyonna nkirina I have everything there is nothing you can sabotage nsaba kimu mu office za government please Madam Abodo DPP please let's clean up our offices tuleme kuona linnya lya government let us clean up our offices we have officers who are bad so I only beg you as the DPP let's clean up these offices mwami Kisubi bye byange nyinza okubanja ogedde nnyo naye nze bannayuganda mukwano mwerere one love tewali tabu kubanga nze mpuliriza kyekyenyamba era nina kyenfuna buli lwe tubeera mu programs bweziti abantu bangi bagamba Kisubi nga asirika nnyo naye mba njagala omuntu agireyo ddala ensonga Munnayuganda gwali eyo osobola okuba nga ogimanya kubanga nze aba yagimbulidde dda nga ngimanyi so mba njagala gwali eyo neme interruptinga abeere nga akutuusaako ensonga eyo kyenyi naye nina byenjize nti mu bitongole bya gavumenti byaffe bino
ddala waliwo okusoomozebwa kunene kwamaanyi bw'oba owuliriza bulungi emboozi nga Kasasa bw'agituwadde ne kwetereza kye kikulu okusobola okulaba nga tunyumirwa ensi yaffe buli omu yenna ky'aba akoze akiganyulwemu. Katono nnyo mwami Kisubi, DPP is a very good person. Madam DPP, you are a very good person. She had a solution for this whole issue. She had a solution. Okay. And for her, she told me, we can do this and this and this, and this issue is sorted. She had a solution. Nekati Abali State Attorney, ne Regional Moses. Bwebuzibu tewali kirala. Okay. Kuba bagamba tujo wali balina munnaabwe simanyi bamuyita Bigi. Tujja kuwa waabira omuntu gwe wawaabira nga tayogera facts. Njogera facts ziliko n'obujulizi. Amabaluwa gonna gaagano kangala gensi. Because njogera facts nga kuliko n'obujulizi. Sina gwe mpayiriza ate sina gwe nnimba. So DPP yalina solution. She had a solution, and for her she told me what is going to be done. But these people batula ku file baganya giretewa DPP yagana. Pagitula ku State Attorney yagano gireta. Okay. Yes. Kale ndowooza DPP awulidde era buli omu yenna gwe kikwatako awulidde. Kasasa nkweyanziza. Amina se. Nate tulifuna omulundi omulala ne twongera bwaliba waliwo ate ekitambudde nga byeyongeddeyo okutwaliza wamu. Atulaba omulungi. Fe wano ku Yugi Updates katukwageza ekiseera ekirungi. Beera bulungi. Weraba.